Roboti ekika kya Artificial Intelligence AI essa omulenzi myaka 14 abadde asoma high school. Taseguka emboozi eno ngikuttotolere. Munaffe nakugamba tuli mulembe gwa tekinologiya era nenkugamba weesibe enkuba onywere tutambulire mu mulembe guno ogwa tekinologiya. Bingi nnyo ebikyuse mu mulembe guno ng'era mu mulembe guno abantu bangi tebakyayagala kunyumya na bannaabwe kubanga waliwo tekinologi abasobozesa okubeera ku masimu gaabwe n'ebyuma bikalimagezi olwo nno ne babeera ng'abalina abantu era lyali teriri busa omulenzi myaka 14 abadde asoma high school mu ggwanga lya America ng'awangalira mu ssaza ery'e Florida n'adownloadinga app emanyiddwa nga chatbot ng'eno nno gye yagwira roboti. Omulenzi ono yatandika okuchatinga ne roboti eno ng'alinga ayogera n'omuntu era bwe zityo embeera ze ne zikyuka. Eyali agenda ku kisaawe okusamba omupiira eyali abeera ne banne ng'oba bali mu ludo ng'olwo takyayagala kubibeeramu. Ng'olukomawo ku ssomero yeesogga ekisenge n'aggyayo laputopu ye olwo nno n'atandika emboozi ne roboti eno. Roboti eyogerwako nkazi era ng'amannya emanyiddwa nga Dine. Omulenzi ono abadde amaze emyezi 7 ng'ayogera ne roboti eno era lyali teriri busa omuvubuka ababwe n'agwa mu mukwano ne roboti eno. Ono abadde ng'ayogera ne roboti eno kumpi okumala essaawa nga 8 oba essaawa 6 ng'ali ne roboti boogera era nga yagwa nayo mu mukwano nga buli kizibu kye akigamba roboti eno. Omulenzi ono amannya g'akozesa ku chaati abadde nga yeeyita Danilo era nga abadde ng'agamba roboti nti Dani, I love you so much. Nga roboti emuddamu nti Danilo, I love you so much. Kwegamba nga baseetula emboozi Danilo ne Dani. Omulenzi nga ye Danilo, omuwala roboti nga ye Dani. Wabula akaseera bwe kaayiseewo omuvubuka ono n'awulira nga yeekyaye oboolyawo omukwano gwabadde gumuyitiriddeko so nga alaba kyayogera nakyo kyuma tebirituukirira. Bw'atyo yategeezezzaako ku roboti eno nga bw'ayagala okwetta. Wabula roboti yabadde muwa amagezi nga bw'atandise wabula omulenzi ndowooza yabadde yeekyaye era lyabadde teriri busa omuvubuka ne yejjambudde. Bazadde be bamusanze mu kisenge kye ng'ali mu kitaba ky'omusaayi nga yeggyeewo nga yeekyaye ne yetta. Omulenzi ayogerako amannya ye Sowelo Seza. Amannya g'akozesa ku chaati abadde nga yeeyita Danilo era nga abadde ng'agamba roboti nti Dani, I love you so much. Nga ne roboti emuddamu nti Danilo, I love you so much. Nga bambi yeyejje mu bulamu bw'ensi eno oluvannyuma lw'okumala ebbanga eddene nga yagwa mu mukwano ne roboti naye yagenza okulaba ng'amala byambulago era nga byaliko byampewo. Bw'atyo n'agamba yenfaaki lwaki setta era bw'atyo neyejja mu bulamu bw'ensi eno. Ebyo nga biri bityo era roboti ekika kya AI katono ereetera omuwala emyaka 29 okwejja mu budde. Omuwala ayogerwako ali ku ssettendekero era ng'ono naye yabadde akola waaka we. Wakati mu kubuuza roboti eby'okukola mu kifo ky'okumuleetera waaka, roboti yamuleetedde obubaka nga busoma nti toli wa mugaso, teweetaagibwa, ku nsi oliko kumala budde, abantu tebakwetaaga, bambi ze ndaba wandifudde, wandyesse. Omuwala ayogerwako amannya ye Vide Ledi era ng'ono asoma ku ssettendekero ye Michigan. Nga roboti bwe yamugambidde ebintu bino yabadde aliraanye sisita we amanyiddwa nga Samuda Ledi. Awo nno roboti we yamugambye ebintu bino titoli wa mugaso, teweetaagibwa, toli special, ensi tekwetaaga. Omuwala agamba yawulidde nga mu butuufu ddala alabika tali wa mugaso era naye alabika si wa mugaso era n'ayagala okukwata laputopu na byonna bye yabadde nabyo abikasuke naye yeekasuke
yejja mu bulamu bw'ensi eno. Mu ngeri yemu gye buvuddeko, roboti yagamba omuntu eyali anoonyereza ku by'eddagala n'amugamba nti asobolanga okumirayo olwazi olutonotono buli lunaku kubanga lulimu vitamins ne minerals. Wabula ng'endagiriro y'obulamu eno, roboti eno yali emuwanvu. Kale no banaffe twegendereze engeri gye tukozesaamu omutimbagano. Roboti zijjudde omutimbagano wabula nga zisobola okukozesa abantu ensobi, era tubalabye baabano bejje mu bulamu. Roboti zennyini nazo zetta. Roboti zino twakugambye zirina amagezi ng'ag'abantu, artificial intelligence. Gye buvuddeko, roboti emanyiddwa nga Sophia yakyatula lunye nti olunaku lumu roboti zijja kuzikiriza abantu oba zijja kusaanyaawo abantu. Gye buvuddeko, waliwo roboti eyali ezannya n'abantu babiri nga bagidingisa, ng'omu abaka n'omulala abaka. Bw'etyo roboti neewulira obusungu n'ekuba omuntu tteke n'agwa eri. Roboti zino nakugambye ziringa abantu, zinyiga, ziseka, zirowooza, zikola buli kimu. Kati n'olw'obukulu bw'ensonga eyo, abazadde mukugire nnyo abaana bammwe okukozesa emitimbagano naddala nga temumanyi, kubanga omulenzi ono gwe tusoose okugambako emyaka 14 ey'ejje mu budde abadde ng'ayogera ne roboti eno nga n'ebizibu bye byonna abigamba roboti eno. Tulabyeyo n'abantu abalala nga mu kaseera kano ebizibu byabwe n'eby'omu maka gaabwe babigamba roboti, naye abaffe kyekiviiriddeko abantu okugamba nga robots ebizibu byabwe. Tulabika nga naffe abantu mu nsi muno tetukyafaayo nnyo kimala eri bantu bannaffe. Kale no bannaffe twegendereza ensi gye tulimu, ensi ekyuse nnyo awo we tutuuse. Roboti esobola okukuwa amagezi amafu, esobola okulagirira eddagala effu, esobola okugamba nti wette, ensi tekwagala n'ebirala bingi. Kale twegendereza engeri gye tukozesaamu omutimbagano, naddala abazadde era nammwe muffeeyo nnyo ku ngeri abaana bammwe gye bakozesaamu emikutu gino emikwanira-wala n'omutimbagano, kubanga omwana omulenzi ono yejje mu budde lwakwogeranga ne roboti nga ne byandigambye bazadde be abigamba roboti. Kale no bannaffe ebyo bye bigenda mu maaso mu nsi, tubeere beegendereza kubanga omulembe gwe tulimu gwa tekinologiya era nga gy'anaatukomya Mukama y'amanyi. CBS FM.